Mu makaga former speaker twabijayo mu lujjudde okuviira ddala masekati g'omwezi oguwedde ebitongole by'ebyokwerinda nga bikulembeddwa mu poliisi bize bikola ebikwekweto mu maka g'eyali sipiika wa palamenti Anita Among ag'enjawulo ssaako n'ebifo ebirala okuli yafeesi mwe yali akakalabiza emirimu ku byekuusa n'ebikolwa eby'obuli bw'enguzi ng'era wano waliwo ebintu eby'enjawulo omuli n'emmotoka ze ebyaboyebwa. Kati olwaleero poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo mu ggwanga ACP Kituuma Lusoke erina byetangaziza ku nsonga eno. Kwetebwe byagenda maaso mwali ba mukisa nga bannamawulire nti mwali ku mulirwano nga mulaba ekigenda maaso, so most of the information gye mwali mwetaaga nga bannamawulire mwagifuna. Lusoke ayogedde ku bizibiti ebijja bijjibwa mu maka ga Among n'ebifo ebirala. Ebimu ku bye twajjayo mu maka ga former speaker twabijayo mu lujjudde era mwabiraba. Yes, weewaawo wayinza okuba waliwo bye twajjayo bye tutayanjula, naye ebimu tujja kubabuulira ebintu ebimu ku ebyo bwe biba nga kyetaagisiza oba nga obudde obutuufu butuuse. Naye nga of course bwe tugenda okwaza nga poliisi oba ebitongole ebikuumaddembe, bwe tugenda okukola okwaza, bwe tusanga ekintu ekyetaagisa nga kirina engeri gye kituyamba mu kunoonyereza ekintu ekyo, usually tusobola either okukikuba ekifaananyi oba okukijjayo ne tugenda ne tukitereka ne tukyekizibitinga ne tukitereka mu mikono gyaffe nga poliisi. Ono kyokka akakasizza nga bwe wataliiwo musango gwonna gwagguddwako Among. Not yet got sufficient information in respect to this, but as soon as I get it, I'm eager to share with you the specific charges. Abantu abatali bamu ku bigambibwa okuba nti bazze bagibwako zi statement ku byekuusa n'okunoonyereza kuno okugenda mu maaso okusinziira ku kitebe kya poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango. Lusooka ategeezezza nti omuwendo omutuufu gubadde tegunnaba kufulumizibwa. At the moment CID ebadde tennaba kumpa information bantu bameka. Those are internal details, naye bwe mba ngifunye engeri gye mulaze obwagazi nti mwetaaga information eno mbasobola okugisharinga namwe. Mu ngeri yemu alaze ng'okunoonyereza ku nsonga eno bwe kukyagenda mu maaso era n'alambulula ku nsonga y'ab'ebyokwerinda okusigala nga bakyagumbye mu maka ga Among. Naye kye twagala just okutegeeza abantu okunoonyereza ko kyakola ki kukyagenda mu maaso. Ki wakyaliyo deployment. Of course leero siyiseeyo kulaba oba gyeri, naye bw'eba gyeri wabeerawo ensonga emu. Ekisooka former speaker wa parliament ya Uganda atera okuweebwa obukuumi era bw'obusanga yeewuwe tekiba kyanjawulo. Naye ekyokubiri is also bwe buba nga obukuumi obuliyo bwa njawulo ate nga bwekuusa ku kunoonyereza era nakyo kiba tekimenya mateeka, so tewabaawo a cause of alarm. Lusoke era alina obubaka bw'awadde abagenda okujaguza olunaku olw'abajulizi ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno oluvannyuma lw'okulamaga kw'e Namugongo okuyimirizibwa olw'ekirwadde eky'Ebola. Government ya suspendinga okujaguza olunaku lw'abajulizi e Namugongo olwa 3 June. Naye wajja kubaawo okusaba at parish level. Then waliwo n'obukwakkulizo obulala obwateebwawo. Kati n'okusaba okwo okunaabawo ku parish level waliwo guidelines ze baawa. Maido John yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindi. Webali nnyo Maido John.